batukuba akafaananyi kano kaveyo basangala oyingirire mu budde bwa Hajati nali ati banange Hajati yavudde yonna gyavudde alina emyezi emeka? Alina Bebe wa myezi 7 naye azze kulaba ku Bebe omugalo abakyala Bebe ali wano bino byetubuukabuuka n'obuuka oyinza okubuukira Bebe naye bambi webale naye sinamulala eriiso lyekakuba tofaayo esanze naziwena tumuteeka mutaala Bebe kale n'olwekyo ako kensirisizaamu kakwebaza nakwebaza mukyalo webale omuyimbi we yaani gusinga okwagala yenze kanyini Ssente zonna ze banfuuye kazikome ku mmeeza eno busaawe zigula amata ga Bebe zonna zigula amata ga Bebe oba gwe taata w'omwana gw'omanyi bamuyitaani Bebe bamuyitaani Biden kati mwongereko aka Biden Bebe simanyi kubanga sawundi eri bali tebampulira bulungi wano nnungi nnyo wali ntonotono ate bweba ntono endongo teyingira muki mu lubuto mu system kalamaawo kitegedese bati ndoza bosi naye awulidde naye nga mwebale nnyo webale ddala manye bamuta Bebe Kulu siri nnyo mu mundu nnungi kyobulaba endabe Bebe wali nsanyuse tebani wange ali ku kitanda takola bulungi naku nga 5 omukugo naye nadesobola kusaza musimaati naye Allah bakuume omanyi nakoba obulikonda bananga bannayuganda mwekubireko omanyi bwokola ebintu ebirungi n'abasipendinga bajja kalabika kunelulingajanga akukawoyate nagundi ekibonde estole nene babantu abategeevu mulete buzi NBS zikwate ekifo ekiri wano kawempe sikawempe ati abantu eri balowooza nti kololo ewali abakabi banange bababasajja n'abakazi bakuleko mu ngalo omanyi nze njagala nnyo enkulaakulana ya Uganda enkulaakulana tegenda kuva byabufuzi kola omulimu omulungi beera muyonjo services ennungi abaagala okuteekamu esente bakola eki batuule bagamba beera salata ekiseera kyonna leba mutuwa obulamu netuba nga twawonye covid netutafa baganda baffe bamaama bataata batuleka nga byononese tubasabire naye kati ffe tulina omukisa okugenda mu maaso netweyagala sikyo buli ali wano akola nnyo sikyekyo ate bw'okola ennyo lya nnyo ku ssente zo sikyo teri akugambako lya nnyo ku kisalata amanya bakwitaani tukwata ku microphone ya rasta kozika waliwo wano akalenzi akakomedi kanyiza yiriza bulawuni yakuba bakwitaani amanya
edi problem abayimbi bali basatu kwatako layini nabaziba bbiri buli omu omwana kyalinga akuba kyalinga mama olutalo ngaluluse tuyambale ogereyo awelekere olina emyaka emeka 3 ogendako mu ssomero yes noyiga nti bwe babuuza ebibuuzo baddamu ansa kakuddemu noyiga nti bwe babuuza ebibuuzo baddamu ansa so okuddamu ekibuuzo nkiddamu kale tuula ku egizaamu kati sagala ku disqualifyinga twaguwe ekiddako aveeyo bebakugoye genda omuyinza enjagala nnyo okubalansinga nti tulinayo omukyala kuwamba bebi jangu onyimbire mwana jangu omanyi waliwo akagambo kenjo baganganga amaliriza aliwo omwana muwala bagenda agenzi ayiseeno Wuno kale abayimbi abatusookawo bafrigo baani bonna tusigadde tubawa ekitiibwa Bebe Gulu wekitiibwa Ragadi Mola Meso yali ku Superfama Sharks VVD tubawa ekitiibwa naye bwe twajja twasanga ebintu si byangu twalwana nasooka bwomu negenda e Kenya Amiri najja netukuba netukomawo Bobi nagattawo Bobi bwamala nemugattawo abawagizi ekyali kitumenya mwalimu abawagizi nga mwagala nnyo abakongo netwekwata netugala twekuba eŋŋumi nemulondako sikyo naye mukulondako indasitule nefuuka ya Uganda si bwe kiri netujjawo abakongo netujjawo abatanzania netujjawo n'abanakenya kati music wabaki buli wengenda mu bbala nempafominga nze genda nendaba essanyu lyanze nga sinana kuyimba luyimba mbeera musanyufu bamanyi nti Alani mutabani wange alina akamere kagenda okulya si kyekyo so n'olwekyo mwekubereko mu ngalo akasembayo mubwoyogera Bobi Wine Bebe Gulu n'atya Bebe Gulu azaala Dr. Joseph Chameleon n'azaala Bobi Wine n'azaala Uchamani n'azaala Black Boy n'azaala Tulumani Kibalama kakati buli lwendaba abalenzi bange nga bamuvinga bwe bati bakale mugende bwetwawukana mu byobufuzi ekyo njagala wegendereze nnyo Bebe Gulu akwata empola akola atya kyosimba onnaanya zikusooka so fono mmanyi nti engereza esatu zijja bayamba okunnyonnyola omulasita yani naye ate mwebale kunjagala kubanga tekikubika mu bantu nga enonja ne bakufuma ne bakukola batya naye ate n'osigala nga bakukubira engalo bakwagala mwekubirikomugala ani ono ye Bebe Gulu nina kuva wano naye kasitaliko abantu akanjogera kiri kikya Uganda
n'eddoboozi bakuta Bebe ku. Mwebale nnyo webalire ddala naye era ngenda kumaliriza nga neebaza nannyini kifo era message eno